N'ekirala ebifo bye bakwatiramu abantu abatalina visa si bye bifo bye tulambula. Bwe natuuka mu Dubai bwendi nalowoolezaawo ngenda kukola ki n'entandika okusala enviiri. Media platforms ezisinga wano mu Dubai zina ekintu kyekyagala okukola kye bayita monopoly mu business. Okitegeera abayimbi mu abalaba abayimbi mukaaga ate nina ekintu kyenjagala okuzimba wano mu Dubai. Mu events zekyasinze okukola nentwala emmotoka ennyingi eno yekyasinze natutte emmotoka 3. Ngenda kutegekayo desert safari y'oku Sunday era twagituumye Sunday shift oba Sunday bonanza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasibe mwenna munsi ezenjawulo abantu abava US abale Canada Kata wamu UAE yonna ate ne gwanga lyaffe Uganda n'abaana abamu Dubai wana amanya n'eddoboozi Proxon as usual nga tusinzidde wano mu studio yaffe Proxon Media wamu ne Urban Accent Music nga tuyina omwami wano nga bamuyita Roven Events nga abasinga mulabyeko nga ategese events mu Dubai wano ate ng'ovudde ku kya events ate era ne media naye ng'agenda tubulira akikwasaganya batya kubanga tumulaba mu media akikuba ate tumulaba mu events nga akitambuliza ddala mu Dubai muno era nga tugenda kwongera okumanya yaani events zino azikoze batyo zitambuza mu Dubai wano kubanga wano ku Kyeyo okutambuza ebintu nga otambuza events wokakalabya n'ebirala ate era nga abaana we bakuvibinga bannange si kyangu abakikola nammwe mukimanyi mu Dubai muno kubanga yeetabye mu bintu bingi wuyo investments zonna zikwasaganya kati ku lunaku olwaleero agenda bitwegambira wano nga sinzidde ku Direct Media tokyusa kalimiko sigalako mwami Rovin nsanyusa okulaba kale nnyabo nange nsanyusa okulaba Mrs. Proxmi Proxon Media. Proxon Media. Wetu tubikwasaganya pola mpola. Akasanyu kakyali eri event yaffe gye twakavaako. Kubanga kasimayiro nkalaba tekakuvaako. Bwekiri ebintu byatambula bulungi nga bw'obimanyi kasita okola ekintu ne kibeera successful. Yes, akasanyu kabeerako ku matama. Nkiraba. Wanga watulaza amaanyi. Rovin walaza amaanyi. Mazima. Era wentukidde okutuuka ku Proxon Media. Ate kibaki. Omanye ebintu bitambula bulungi. Abalabi ba Proxon Media wanange Rovin Kaiba abeyanjulire twongere okutambula ne programu yaffe anti mugyeekuumiddeko gye bayita Empowered Creation Show nga mwetuleetera abantu ne batubuulira bakikoze batya bakimakinze batya oba n'advices ne tweyongera okukiika. Lovin omuntu ali eyo ali ku Proxon Media right now ayagala okwongera okumanya otudde wano ayongera okumanya kala ayagala okwongera okumanya Lovin yaani. Yes Rovin nyinza mukunyonyola nga Rovin media Rovin photographer videographer Rovin ategeka events wano ya specializing mu kibayita local tourism. Local tourism nyinza kyogera nti nyinza kinyonyola ntya twagala okutuwalinga UAE yonna wano mu UAE Dubai omwana aleme kujja wano Dubai addeye waabwe Uganda nga talina watambuliddeko. Fenna tukimanyi bulungi nnyo nti wano mu Dubai wa mu UAE omuntu okwesitula n'agamba nti kati ngenze kwatala nti si yekka. It's not something easy. Okitegeera. Naye we waba wamuyambako okutuukayo kimwanguyira ate n'afuna essanyu nga avibinze ne banne ekibeera nga kitambula bulungi nga yeeyagalira mu nsi nga talina yadde stress. Tusala stress mostly bino tubikola kusala ku stress z'abaana engeri gye batambuzaamu ebintu emirimu giba stressinga but ku day off ye ng'olwo asobola ogamba okay let me go somewhere. Rovin Media ayina kyategese Rovin Events ayina kyategese kangende mvibinge ne bannange then nzire ku mirimu ntambuza emirimu. Yes. Government no kuvibinga. Mutena limitation che kitambuza Rovin nga wemanja gadde okujja ku Rovin byategese che kitagisa. Bwe tubayo ne event yonna gye tutegese nga aba Rovin tugirangira ku social media platforms ezenjawulo. Tukozesa TikTok, tukozesa WhatsApp groups, tukozesa mikwano egyenjawulo okusobola okutulangira okulaba nga message etuuka eri abantu. Kituyambako nnyo kubanga almost like 90% over 95%
abaana abana Uganda wano bakosa social media okitegeera so it's very easy for us to advertise through TikTok through WhatsApp bwe bityo engeri gye marketingamu ekintu. Okay, Lovin, ngina kusalako akalime katono. Omanyi kati bigenda mu Dubai obiraba right now. Oba otogesa event bo ogamba bannange njagala ba Emirates ID, njagala passport copy. Kubanga essaawa zino okimanyi waffe tugenda ya omwana asobola okibuuza n'agamba. Nkitegeera. Mu reality actually ndowooza challenge gye tusinga okufuna ngafa abategesi b'ebivulu naddala zino traveling tours kubanga ffe tusinga kola travel tours tuva wano tugenze Hata tugenze Abu Dhabi naddala mostly Abu Dhabi tour ya challenginga nnyo because abana Uganda batya nnyo kye bayita Abu Dhabi naye mu Dubai bana abasajja ba specializing mu kye bayita tourism of course okitegeera buli wokwate ekkubo n'olinnye baasi nga yaba tourist. Okay. Do not expect any policeman to stop that vehicle. Okay. Because for them, chebaba balowooza nti abo ba tourist tebali muno within UAE. Bavudde outside UAE. Okay, that's why bagiyita visa. No, what I'm trying to mean, nti wemba ntwala abantu okutuwalinga katugeze tugenda Abu Dhabi. Of course. Abaana nemba kunwanya ne bajja. Ne tulinnya basi ez'aba tourist. Ezo zola babasi enjeru ezinene ezo zibeera z'aba tourist. Okitegeera ziba registered under tourism. Buli police oba CID we balaba basi ezo tebaziyimiriza lwansonga what they expect nti mulimu bantu abavudde outside UAE. Kati bw'osanga abantu ng'abo ba tourist ne bajja ne mutandika obbayimiriza muba checkinga simanyi mulete passport kirina engeri gye kitanishinga UAE ng'ensi okitegeera kyova olaba ne werubanga ntutta abaana nga tebalina visa tebalina biki teri muntu agenda kuyimiriza ba tourist n'ekirala ebifo bye bakwatiramu abantu abatalina visa si bye bifo bye tulambula okitegeera ebifo bye bakwatiramu abantu abatalina visa ojja basanga Frigimula ojja basanga Muliya ojja basanga eyo wansi eyo okitegeera naye if it comes to tourism jukira tutuwalinga ebifo ebiri known ebiri respected mu UAE gyotagenda kusanga munyanyizi wa kasawo gyotagenda kusanga bano abayiribi okitegeera ebifo bye tutowali kati kankuwe ekyokulabirako tukutte kubo tugenze ku Sheikh Zayed Grand Mosque. Do you expect to find someone who doesn't have visa there? Even though babeerayo but si kye ba concentrating ako you get my point. Omuntu atalina visa ojja mutebereza ojja musuubira kumusanga ddeira wansi eyo mu bed space mu bizimbe ebiri mu nzigotta okitegeera so bw'otwala omuntu hata omututte ku katugeze tuba ne city tours tugenda ku Burj Khalifa mu downtown ne tulambuza abaana eri abaana babeereyo nga tebalina yes ne tulambula tourism areas eziri mu downtown neziri outside downtown okitegeera don't expect someone to come looking for someone who doesn't have visa in such places. It's impossible. That is the reality. Tekisoboka era si kyangu kyakusangayo. So mwenna abatalina visa nkiddamu bwembanga nanze Rovini Media oba Rovini Events wabanga alanze any kind of event tobeera muna kyeraliikirira kyonna nti no bagenda kutukwata simanyi tetulina visa bali abasajja tebakwata balambuzi kubanga jjukira sente zonna ezisinga baagala sente tuzikole ate tuzireke wano okitegedde tebaagala tuzitwale kakati webatandika okukwata abalambuzi bo bennyini baba beesalako sente jjukira ebifo bye tusinga okulambula bya gavumenti okitegeera exactly kibaleetera sente yensonga lwaki they respect tourism industry here in Dubai and UAE at large so temutya mwenna wemuba nanze ekintu kyonna oba kugendawa just pay your money then you come ogenda onyumirwe. Okay, omulabi wafali ku Proxon Media nga nyongera okubajjukiza onoonya wa recordingira oyagala voicing Urban Accent Music ye studio gye tulina wano mu UAE nga ekyasinze okukwata oyagala onaawe ayakayiga okuyimba basobola okukwatako n'otumbula talents nawe ate nezuula nti n'oli muyimbi buli omu ng'olina talent osobola okujja n'otandika okuyimba like prices ziri favorable oyagala kuvoicinga DJ drops buli kimu nga kiri mu department ya production Urban Accent Music nina kizjamu Urban Accent Music yeina abayimbi wano mu Dubai
yokka. Lovini, tugenda kuddayo ko kubanga twagala tusigira omwana ekifaananyi. Kubanga right now oli brand ate oli inspiring abantu bangi. Oba okitegeera. Inspiring abantu bangi. Kati era omwana ayinza okugamba ndi wano mu Dubai. Naye njagadde otandika mberenga Lovini n'atyamuko. Tugenda kuddayo emabega tumanyeko Lovini Uganda asinziirako wa. Okay. Ajja mwaka ki mu Dubai wano. Anyway, sijja kugenda nnyo mwaka gwe najja mu Dubai. Ate siri mupya nnyo mu Dubai. Okitegeera. Siri mupya nnyo mu Dubai. Ombuuzizza nti omwana ayinza okwagala okukola kyenkola. Yes. In reality, the biggest percentage of Ugandans batya okuinvestinga wano mu Dubai. Exactly. Balowooza nti bagenda kukola sente bazitwale Uganda bainvestinge Uganda. That is the mentality of Ugandans. The biggest percentage. Abalala balowooza nti bagenda kusigala wano mu Dubai bainvestinge Uganda. Okategeddako? Balowooza bisoboka. Naye nze bino byonna ebintu mbigezezzaako. Ngezezzaako okuinvestinga Uganda nga siriyo. Nengezaako n'okuinvestinga wano within Dubai ngera wendi. Okitegeera. Kyenjagala okunnyonnyola kiki? Nze ngenda ku advising omuna Uganda yenna. Bw'aba ayagala okukola ekintu ekiringa ekya Rovini. There is no any single way gye ngenda okumu discouraging okikola. Oyinza okugamba nti twetaagisa sente nyingi nnyo. No! Kati kankubulire abantu abeetaagisa sente nyingi okuinvestinga wano e Dubai beba bagenda okukola emirimu ng'ali registered from akoledde visa akolera aba employees ba visa simanya inazi permit simanya oba oluusi Uganda ni setunatuuka kweyo level tusobola okutandika mpola mpola nga oba oluusi ipapula tetubirina naye with the time n'abayindi bwe batandika n'aba Pakistan bwe batandika era bangi percentage ekyali nene talina bipapula naye ng'ekola business wano so tandika mpola mpola n'obeera ng'ogenda okyachivinga mpola mpola bwotyo so I'm encouraging all Ugandans bw'oba ng'olina any single idea okukola business wano e Dubai gikole. Just confidence exactly gwe wekkiririzeemu kozesa social media otandike n'ekitono kyonna ky'osobola. Nze mu kutandika ekintu kino era nja kwebaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Sentamu. Natandika nga blogger wa NUP. Nga ngenda ku tours za NUP broadcasting ebiseera ebyo nalina media nga bagiyita news terminal. Ngegenda live from 2017 tunajigula olwakuba twali tuyingira akalulwawo ne bagirya abayaye ne bagirya naye nga yali amaanyi nnyo wano mu Dubai mu broadcasting ebintu ebyo so abantu we batandikira okumanya we natandikira okwemarketingira eri abantu okitegeera paka we nagamba okay abantu bantegeddeko abatonotono bantegedde lwaki sibaako n'akantu akatono kentandika okuyiiya nendyoka nyingira mu industry ya photography videography events n'ebirala Mwento bwenatandika. Okay, by the way ekyo kizaamu amaanyi. Omwana ali eyo nayina oba omuntu ali eyo nayonna. Bannange bagambye sente nyingi si yetandika. Naye ekintu okutandika business we must be with that confidence. Confidence ekyasinze y'ekintu ekisumuluzo ekitandika kyonna. Lovini, Dubai eno gisanze otya? Dubai okutwaliza wamu nze nganze tennapisa bubi nnyo. Alhamdulillah. Kubanga nze okuva wenna stepping ekigere mu Dubai ndowooza waayitawo ennaku nga 3 nentandika okuyiiya kye bayita extra income ntegeeza akasente kogenda okufuna okuva kwako kofuna oba akakuwa visa tukirize tugaane abantu abamu abasinga wano tukola emirimu mingi nze sijja kulimba sinaba kubeera ku visa yange nkyali ku visa ya company kyekyo kyenkugambye nti osobola okubeera ng'olina kyokola ekirala wali naye ng'olina n'ekirala kyokola mu mpola within time osobola oga ntya kanfuke independent ntandika okukola ekyange kyokka naye nze nkyali ku visa ya company okitegeera so natandika we natuuka mu Dubai bwendi nalowoolezaawo ngenda kukola ki nentandika okusala enviiri okitegeera dira mu 5 nensala enviiri dira mu 10 nentuuka kiseera ng'enviiri ndaba nzikooye nenyingira mobile money ebiseera ebyo ng'okukola transaction ya mobile money woba osindika $5,000,000 bakusala $20 mwezi nga tusindikira awantu awa eri kusabuka ate union
union tewali na wetwali tusindikira ku union nga abaana aba mobile money ku union tebaliwo nga tewali nga tulina abantu bamwe tusindikira sente liku sabuka wali ekizimbe kirinanye sabuka bus station wano kuchikanula kuba kuchikanula kusikuchikanula naye waliwo side yawo kulina na bus station nga tusindikira sente okitegeera naye ng'okukola transaction yemu bakusala $2 mwezi so lwaki ndese ebintu ebyo nkulaga process y'okubanga oyiiya akantu akayinza okuyingiriza sente ng'ogyeko omulimu gw'okola so nensindika sente ebbanga nentuuka ekiseera neŋŋenda nga nyingira industries endala kati essaawa zino ndi mu industry yaba tourism photography videography mwento bwenkikola omulimu guno gwa events right now ogumazeemu bbanga ki omulimu gwa events nga bwenkugambye nze natandika okukola events ndowooza nga nze atendinga bwatendinzi naye nga nsoma idea nga nkopa idea nga bwe bagamba ntugendako wano ngenda nga ndaba engeri ebintu gye bitambula ngendako wali nga ngenda eza people power nga ngenda era nga nze sijja kulima ne events ezisinga nazigenderanga bwerere kubanga engeri gye nalinga ku kamera nga abantu walira bwerere ne broadcastinga okitegeera nga nze nkopa idea okitegeera paka we nagamba kantandika okukola event ezange nga nze ku bwange so far now ndowooza tuli myaka 2 okuva twatandika okukola na events 2 years now ate nga kikyeyongerayo ekitegeera yaman si byangu challenge ziba nyingi nnyo ege mazima era bw'oba toyimiridde si kyangu ekisooka Proxon Media enyambye nkyazizza kino kinyamba mu kumpromotinga but media platforms ezisinga wano mu Dubai zina zekyaga ekintu kikyagala okukola kye bayita monopoly mu business okitegeera nti oli yatandika ekintu kye ayagala akivuge bwomu okuva ku start paka ku end ekiragenda kusoboka okitegeera owano mu Dubai wosanga omuyimbi ng'agenda kujja okuva Uganda je wano aperforming naye nowesanga nga media platforms ezimu bazizizo ogenda okubroadcastinga obuyimbi bwe bagenda okupromotinga wano nga either kiri mu media obanga kiri ku organizer nga ayagala asigaze content yekanga yebwomu naye nga atejjukira wetulaba engeri abantu gye batambuzaamu ekintu e Uganda omuyimbi akola press conference buli muntu yenna TikTok asimanyi media zaani zonna nezijja okitegeera ne babroadcastingira bwerere footage ne bamukwata ne bakola naye wano wesanga omuntu nga aina media n'abeera naye emyaka 2 naye nga teri promoter n'omu yali amuyise nti nina ngenda kuleeta omuyimbi wange jangu nkwatireko ku footage ono okitegeera n'abayimbi ye challenge gye basingana so nafe abategesi b'ebivulu tulinamu challenge ezo nti oyinza okwagala okupromotinga ekintu jjukira ffe tukyali ku basic tetunnatandika kuzimba kintu kinene kisobola kugamba nti ngenda kutegeka na tour katugeze hata tour nsasule media eno nsasule media eri jukira abana Uganda baffe enfuna yaffe ntono oba eri wansi omwana ojja musabadira mu 10 kwekuli entambula kwekuli ebyokulya kwekuli ebyokunywa kati wogattako marketing n'ogamba ngenda kusasula media zino zi marketing ekintu kino ogenda okulaba nga kikuyingiridde ddala naye so singa nga ato woba osobola okwogera n'omuntu oyo ne woba muwaddeyo katini wano wosanga disappointments esinga zenfunye mu event recently nategeka kye bayita house party nina omwana omuyiriri ku union eyo sebo gwe nagamba okuba omulimu okunfumbira chips n'okunsiikira enkoko omwana oyo atunda katogo ku union namugamba njagala ojja onsiikira enkoko ne chips ku house party yange okitegeera amazima ga Katonda omwana yansaba ddira mu 10 kufumba bufumbi chips n'okunsiikira enkoko naye ng'atunda katukugaddira mu kasiringi meka abantu bano bafuna anti olulimi ogerezaganya batya tuyinza okugamba so okudda mu kamera n'ongamba oti naye nawe kisinzira nzija kituufu nze mu kulaba okwanga omuntu oyo nga namukwata bulungi nga nanoonya in fact okusooka
nafuna omwana nansaba ddira mu lukaaga ngenda bangira sente nyingi kubanga nsobola okugenda ku restaurant yemu ngenda kumenya restaurant ya mukwano gwange Mpombo restaurant nsobola okugenda Mpombo restaurant ne mugamba njagala esowaani ya 50 ogenda okuzibalirira mu nga tezisukka na sente ate oli za kusabye okufumba obufumbi okategedde omukufumba obufumbi kambuuze ebintu ebisinga expenses zali kuye nga yaya namugamba nali ngenda kugenda mu supermarket negulira chips zange negulire butto wange ekujjako amasepiti amanene gesalina n'agamba asobola okugafuna transport mumuwa of course mbadi no muwa transport ye agenda presence ye nakunfumbira bintu byakulya nansaba ddira mu 10 sente ezo nyingi ddira mu 10 kitegeeza abantu wema event ya 10 abantu 10 mbamba sazeeko ezo sente nyingi oyino sasule kifo oyino sasule kifo so challenge ezo nazo tuzifacinga nnyo ngaffe ba event organizer ba service provider omulala nawo omuntu sente zange anfumbire emmere abaana bange njagala nnyo okulisa abaana emmere eye Uganda kubanga abaana bo balisa emmere eye Uganda babeera happy nnyo ku event nakwata sente zange ne muwa deposit ne mugamba anfumbire emmere nangamba tsoke ntumaliriza ne muwa deposit buli kimu ne tukeere ncha ne mugamba sawa 2 njagala emmere ngetuuse I remember nali ngenda ku hata tour yewala tutambulya almost like 2 hours and a half okitegeera mu kkubo n'okudda 2 hours and a half nali twali tulina okusimbula ekinene nnyo saawa 3 amazima ga Katonda zituuke saawa 2 n'ekitundu nkubira omuntu eyandibadde andeetera emmere nga njirabako okitegeera ziba zituuka mu saawa 4 ajja asitudde obuveera munange olw'okuba obudde bwali bumpiseeko nakwata bukwasi buveera bwaleese nga tulinnya baasi misinde abaana bange bagenda okutuuka ku mmere emmere yonna bayiwanjiwe nkirealizing after like 1 month nti service provider gwe nawa sente zange anfumbire emmere yakwata emmere gye yali afumbye n'afunawo ba client kumacha immediately emmere yonna n'agitunda n'atandika okufigitinga anfumbirewo ekintu abana Uganda okategedde sijja kubuleminga bonna naye abamu nti omuntu oyagala okumuwa omulimu bw'aba takusedde ate bw'ayagala kukolera ekintu ate oluusi n'atabeera mulambulukufu mu kiki kyakola ogenda okukakana. So those are the challenges we are always facing mweno industry service providers n'abo abatuyamba mu kumarketinga nti tuli ekya media kyo nkinsistingako wano mu Dubai abantu bazinge kye bayita monopoly mu media bw'oba to developinze media platform yo it's not easy for sure it's not easy that is the reality. Ate chinchiri 50-50 nga mweuliddeko naye bamikwano wano Proxon Media omuwati nkola ku surprises oyagala kuntumira mwagarawo oba ku mwagarawo oba mukwano go osobola okuntuma ne mutrappinga ebirabo tusobola okutegekera room ng'oyagala surprising oba birthday oba neka nkola cakes ate Ugandan cakes ate nga teziboola zonna nationalities osobola nga whether it's add cake nga eyewaka nsobola ogikolera nenjikutuusa ate namwe abatambuza ebintu onoonya muntu akutwalira bintu waka nkimala ate ku bbeeyi layisi noonyaako lobi ntugenda kuddayo mukwano omanyi bannange nze wendi mukutte ebibuuzo sinatabu emboozi mpoomu obwekitegeera lobi wano tukulabyeko ng'otegeka events ez'enjawulo twali ku house party nayo yali maanyi house parties abayimbi mwabalaba bayimbi mukaaga ate nina ekintu kyenjagala okuzimba wano mu Dubai era njagala okukuba akalango kano nga ntunudde mu kamera eyo buli muyimbi yenna nga wano mu Dubai kino njagala mbategeeze munoonyeeko ngenda kutandika okukwata videos z'abayimbi abato ngenda kutandika okupromotinga abayimbi ba wano mu Dubai. Okitegeera nze ngonkubira kasimu nongamba Ronnie njasi nafunye transport njagala tugende tundicodinge video tugenda girecordingira wano machine mba nazo okitegeera kubanga sijja kutandika nga nti nkolera abantu besitegeera manyi bulungi enfuna y'abayimbi ba wano I know how they struggle to make it I know how they struggle to get promoters
okitegeera manyi wano okulinnya ku stage ye Dubai it's not something easy you hustle with the music at the end of the day promotion si nyangu ate n'okulinnya ku stage ne kifuuka kirala okitegeera kakati nze nandyagadde at least mbayambeko mu sector emu okitegeera manye nti kakati ngenda kumwamba nti mwemba nina kamera zange nja kugamba omuyimbi tuhayalingeyo omuntu omu omulala agenda okunyambako mu kukwata okitegeera ne ka service fee kindegeeza ki nti sigenda kutambula ninye tax nkwate sente zange ninye tax naye mmanya nti wanaaba mpaddeyo aka tax nja muyamba mu providingira kino na kiri ne mu editing so ekintu ekyo njagala kispecializingako nnyo wano mu Dubai okitegeera ngenda okwongereza nga Lovin Events owa Lovin Media yonna mbadde nange nsaba mwegate ne Urban Accent Music kubanga Urban Accent Music ne Lovin bali solid era nga nange kwano nkola abayimbi abasinga kozi kulabeko abayimbi obawa authority obawa offer kubanga buli bintu sikweyogeza sikola buli event yo join aba batimba ne balemererwa kujja abamongerawo bitegera kwanga bana balina okunoonya yes oyimba okufinga muziki nga onoonya tulina wana abayimbi abayina muziki waabwe nga ye gyali nengera wogambye video natuke omwana namugamba sigala kumenya amanya namugamba ndaga kwata namugamba oyina milioni ya ekitasoboka wano si kyangu yes si kyangu nakonaga mwana nabadde kwata ka video naye 10 wano salale omwana nabamu tebamuweza salale ngomu 10 manya bamufuna anyway nekyala okimanyi nti nze kyenjagala ensonga lwaki njagala penetrating enyingire mu baana bano njagala ne ba musicians abave Uganda okujja okuperforminga. Why do you have to come from Uganda to UAE and you fail to record a video in UAE? It's an opportunity for you. You fly from Uganda, you come here in UAE to perform for audience. After performing, why do you have to fly back to Uganda without recording a video here in UAE? Baba wa limitation. Baba teka. Awe wali obuzibu muno mwana akumanyi katika angeze for example bayinzo leto muyimbi nze kine kintu sabanyo ba promoter cause nange ndi mu events ntegeka ku bivulu nekine ekintu kinobera 50-50 woleto muyimbi we waka ne muno tuina abana abayimbi buli event jogeza ahanga gona yo wochikano gamba lero ngenda kutegeka Stay Spain ntekeko Bonman Lidiko ntekeko na Isaac Sams lero tegeka abo otakonyonya ne kubana abalala ne wano ekintu tekiri wekityo omwana atukangula ba music mulungi nawo amazima ngo gabayina nga mwana soko yoche soko twochemu yes omwana agenda kugwa mwana yagenda okuperformingira beno omusaba yaka nechache chenagamba promoter mwana abana betwina bayina good music atenga tuba twategesa ne tugamba tugenda tegeka Stay Spain tunategeka Bonman abana basokola event ne ba successful babulamu ka promotion katono nnyo n'okuba encouraging n'okubazaamu amaanyi by the way kiruma nnyo omwana okugenda mu studio n'akuba oluyimba ninga talina wagenda do performingira kiruma ate kimalamu amaanyi njagala okubulira buli mwana wagenda ku stage na performing oluyimba audience nemuwa vibe wallahi enkera mu studio kola luyimba lulala kubanga amanya kyakola bakyagala abantu bakisiima okitegeera so nze oba oli awo sitegeka bivulu bya nyimba byabayimbi wano mu UAE naye nze nsuubira bandi badde bayina engeri gyeba siyinza okuba kiri expensive kuba simanyi process y'okutegeka omuntu simanyi oba nawe ekyo kintu kyokola kigamba banange ekintu kutegeka omuntu newaba ategese yaki newa house party fe twalabeko wana bateka house party nezifulopinga oshage nero vini n'okikuba kwa house party n'ojuza n'ogenda ku desert n'ojuza n'ogenda wa atenga abantu otwala bus it's alhamdulillah njebaliza katonda singa mu Dubai nga wogamba nti naba events fena twatukolagana manyi like loving ataddeyo tugende fena tumwagi banange wentegeka banayo bani ne mu promotion gundi atimbye tumu promoting ne wano bategekani akumanya bitegera tugenda kongera like okwebaza kusho abayimbi kubanga nange mpagira nnyo talents ate nze nkitegera omwana okutula mu studio wano nokwata pen n'obudde bwawaayo oluyimba n'aluwa obudde it's not easy newe ovayo n'ogamba nze nga Lovin Events ngenda kuyamba omwana
okukola video bana abayimbi ekyo nkyesibiddeko ddala yes kino ekintu making clear abayimbi kino ekintu temukifuula akamanyiiro waba bagambye tugenda fena tukwataganire wamu ka transport ku Proxon Media ntukomaawo n'ekitundu ekyo ekimaliriza nga omwami Lovin agenda tugamba ku show recently yabadde ya Desert Safari kubanga twalabye basi nga ziva ku Union kubanga zavudde ku Union huyo Desert nga wano mu Dubai twakoma okulaba ekyo kintu kuba Suna Beni oba waliwo ko nali ndi mu Dubai ne Suna Beni mbazira tone ze basi ze twasembayo okulaba era omukyalo yali Jackie Jana yasembayo kola ekintu ekyo Lovin ekintu ekyo wakikwasaganyiza ota kubanga twalabye abaana banyumiddwa buli kimu entertainment Bible yawane atabu kugambye abana twaba kubye abana twaba kubye kibaita Desert Safari actually mu event zenchasinze okukola nentwale motoka nyingi eno yekyasinze natutte motoka 3 chamanyi natutte motoka 3 naye nina ka special nine motoka eri special je natwalidde ba house manager bano bankomawo nga bukyali bambera jeberali era njagala okutiisa awakalango kano mbadde n'abaana abasinga ba house manager kano mukawulire ba house manager mukawulire nga ntunde mu kamera eno waliwo abaana ba house manager bano bambeereeyo wala sijja kumenya bitundu kubanga naye buli gwa kimanyi nti nviira wala events zino ze tutegeka nga abantu badda sawa 5 ez'ekiro tutegekawo emmotoka gye bayita eyaba house manager bambeera wala okitegeera kati ngeyo Desert Safari twategekawo emmotoka egenda okukomyawo abaana before sawa 2 ez'ekiro jukira Desert Safari eri egwa sawa almost 3 kati bwegwa ku 3 ne batandika okubavuga bazza ku luguudo gye mwalese basi zammwe okitegeera mugenda otuuka eno ku Union nga almost ziri mu sawa 5 naye twategekawo emmotoka era mu kukola program nakola program n'abo bali abategeka Desert eri abatu managing nga tutuuse eri nembagamba nina abaana ba house manager they have to eat early they have to go back to their work ere motoka olwamala bwetu olwamala okulya mu bwangu sawa 12 kitundu sawa emu kitundu nga balinya motoka nga zibaza ku luguudo emmotoka yaabwe ngekola ki era abamwe naba house manager temutya kujja mu bivulu byange byentegeka okitegeera mbateerawo special transport egenda okubakomyawo mu budde mu bwangu musobolo okukwata obudde Lovin omanyi wano okizibu nnyo tegeka event ate nodamu n'ogitegekako nodamu n'ogiteekawo yes kubanga tulinayo event naliri esegera twakati buli omu akyewuunya ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba nategeka Desert Safari eyogezezza abantu obwama gye natwala baasi 3 ate oyagala kuddamu exactly ng'ennaku z'omwezi lumu ntegeze Desert Safari Kachanga ntandika okutegeka events zange zonna nzitegeka Saturday kubanga nange lwemba n'obudde obumala okukola ebintu byange byonna nga siina nkuba ku mukono naye mbadde ne abantu bange ababeera mu inbox nga baŋŋamba naye Rovini lwaki totutegekerayo event yonna eya Sunday naffe tubeera off ku Sunday nti tusobola kukyusa off zaffe kujijja lwa mukaaga kugitwala ku Sunday abamu basobola ne baswapinga naye abamu bakola ki balemererwa so ne ngamba this time round ngenda kutegekayo Desert Safari yo ku Sunday era twagituumye Sunday shift oba Sunday bonanza okategedde ne ticket zafulumye dda abantu zibalako ziraba ticket zafulumye dda eno bagiyita Sunday shift oba Sunday bonanza mwenna abayina day off ku Sunday this is your turn okitegeera mujje tugende mu Desert Safari yaddira mu 7 zokka sakyusiza price even though waliwo ko investment ezeyongeddemu ko ninagambe sijja kukyusa bisale okitegeera ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December nga twakasala bwetu tugenda tuyingide December ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kuba ne Desert Safari okugenda ddira mu 7 zokka kuliko okulya kunywa ogenda kulinnya ku kamera wayiro kye bayita dune bashing waliwo kye bayita sandy boarding ekipiki kino mulimu ebipiki ekipiki tekiriiko specifically tekiriiko naye nga activities eziriko kuliko ebifaananyi bibiri kuliko inner painting byakulya byakunywa so
ekintu kigenda kubeera massive. Okay, katika mbuze like fight ebiriko binombo eno ordinary eno VIP fena tugwera. Bwotuuka eriyo VIP. Eri naye ffe tugendera wamu. Teriko nti ono asinga ku munne naye ate ogenda okwekenyeza ng'emmere gye basaavinga ate aba ordinary ate ennungi n'okusinga gye basaavinga aba VIP abali eri kubanga ne babbufe ky'oyagala kye weetoolerako naye ate aba VIP babaleetera babakola ky'ogenda olaba nga tekivaayo bulungi so gwe just know nti ogenda kunyumirwa abaana bababuulire. Okay, kati omuntu ayagala okujja okufuna tickets ayinza zisanga. Tickets zaffe zino zisangibwa wano wenyini ku studio yaffe gye bayita Urban Accent Music. Osobola okujja n'ofunawo tickets zaffe omwami Bonman Lyrical ajja kuba azikutuusaako. Tickets zisangibwa ku Union Metro Station Exit 2 waliwo omuwala bamuyita Jemima omulala bamuyita Nana. Omu atunda emmere y'abana Uganda awo. Omulala akola mobile money. Era namwe mwenna musobola ogenda ne mu supporting by the way Jemima ne Nana. Musobola ogenda mu supporting ne mugulako emmere nga mugulako ne ticket. Nono ne musindika mobile money nga mugulako ne ticket. So Union Metro Station Exit 2 ticket zaffe wezisangibwa. Nange kenyini osobola okunkubira ku namba yange. Ne deliveryinga ticket zonna z'oyagala. Enamba yange eri 0552 904979. Eyo ya call ne WhatsApp era kweri. Ticket zino tuzitundira mostly abaana bazigulira ku mobile money. Ekyo tokyerabira kubanga sometimes oli okubeera nga ali jeberali. Okuleeta dira mu nsanvu kikalubamu. Yadde sometimes abamu bajja mu the off naye kikalubamu naye bwasindika mobile money. Nasindika sente ezo ticket yetu girizavinga ntugiteeka wabbali. Okitegeera. Enamba yo mobile money eri 0700 51 3179 amanyereta ga kawuchiro Ronald. Okay. Okitegera. Yaman. Mbanange oboli muyo iteswa kugenda oyino kongerako plus 256. Akote mukera bile kunyega sente no leta transaction wana badde ne bintu bisinga babyera bile. Location mwe tugenda okuvirira. Tuvira fenanga ebivulu byaffe byonna ebisinga ebya Rovini events. Tusimbula ku Union Metro Station Exit 2. We batundire emmere y'abana Uganda we tukungwanira zigenda kubeera essaawa 5. Essaawa 5 tulina okubanga tutuuseewo. Okay. Okitegeera tusobola okusimbula ng'obudde bukyali tutambule bulungi tunyumirwe kubanga tugenda kulambula ebifo bibiri. Waliwo ekifo ekisinga okuba eky'omutawaana ekibeeramu buli kika kya digi. Bino bikwadi bike biba bingi milioni nga 2 ne wobivugira wagazi bulungi bwokwata akasente kono okasasula okuvuga kipiki onyumirwa tudda extend that owuliranga gwe yeri meeting okitege noga sijja kugenda eyo naye ng'ekifo kigazi bulungi so we tunaavaawo tulyoke tugende mu camp gye tukolera ebisigadde byonna gye tulira emmere na buli kimu so tuba tulina okubeera nga tukwata obudde ne tutambula mangu. Okay, omulungi waffe anti bakugambye tiketi y'ogendo zisingana kwanga manyi kati bakubanya fake. Bakugambye abantu abo wobanga si beebo era osokuyita kweze namba zasomye obosobola okumufuna n'okumwebuuza kwe twagala tugamba ate natadde ku eno enamba erimu ya mobile money tekuli namba ndala tewali namba ndala wala ogenda okujja ticket so genda sanga kwa Urban Accent Music ne bagambye studio n'abantu bwe bagambye mukyala Jemima ne Nana n'amanyi Proxon Media sobola ogamba bannange Proxon Media njagala ka ticket. Okitegera no sobola okuconnectinga ne Urban Accent Music ne tubanga ka ticket tukabakusaako. Loving events nga tusibula tubantu wagambe ina events nina events bili by the way tino temu kisubwa eno event ene eringa mvandirwa eno gye tuzyake ne ya desert safari eringa mvandirwa tuyina gye bayita end of ya chipati. Wow. Egenda kubeerawo mu mwezi gwe nnyini ogwo ngenda kuzomeza 28. Okitegeera dira mu 10 mwaga laisi wema ali muyimbi anti kati njogera kusaidia. Yes. Bagado attending. Abayimbi bonna benkolagana nabo gwe kasito manya nti nali nkolaganyeko naawe manya nti ogenda kubeerayo. Ekyo kiwulikise. Okitegedde gwe kasito manya nti nali nkolaganyeko naawe ya chipati tegeke engatto zo 28 waliwo kano kenerabidde wabaddewo abaana abanzole yanga bagamba wa Ronite watwala basi 3 Ronite watwala basi 3 Mr. Rovini watwala basi 3 I challenge you ongo oyagala ngojeko
tuwaziza mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Sentamu I challenge you ndetereyo event emu nga event eno ya travel tour. I'm not talking about music show. Nenga travel. I'm talking about travel tour. Mugenze Abu Dhabi, mugenze Hata, mugenze Fujeira. Njagalo challenge ngeyo ne travel tour emu. Je mwali mukoze. Ngetutte basi 3. I challenge you with 1,000 dirham. Ndetera footage. Ndetera footage. Nga basi zilimeka. Travel tour mu Dubai wano. Mpasasule. Oyogede ku kamera. Jindetera no footage. Yes. Mwena njagalo kubasibula ngamba njagalo okwebaza bannange ba house manager. Bana abana nze simanyina kumanya. Bayimirizaawo kye bayita roving events. Okitegera abana they respect me banjagala buli wennanga bajja banange neyanzege bana mmwe temujjanga okwo nammwe mwenna ba hustlers abalala bonna simanyi bano ba security guard simanyi okimanyi nti events zange zisinga abana baveeyo wala ne bajja ne mbatwala kubanga bano oluusi wano baba balowooza mbu baba bamanyi nnyo naye abaana abaveeyo wala. I salute you guys. Mujje mweyongere okusupportinga Rovini Media, mweyongere okusupportinga Rovini Events DXB, ekintu tugenda kukipushinga. Nammwe abayimbi nkiddamu munneekwate nze nina kye mwetaaga. I sign out. Ante mulungi wange ali Proxon Media banange addingana amawolu bagamba yagajjamu omukuto naye nze sigenda kusobola kuddingana bigambo mwami byayogedde naye nga nsembayo buli muyimbi ali muyo oyagala kola video ya luyimba special offer from Roving Events abagambye munange agenda kubakolera video ne kasito kwatayo ka transport no kamuwa simu bubire kafena tuyambagane transport oyo simu kulu nnyo muyambo omumuwa ate musobola kwatagana okupushinga talents nenga nyongero kubajjukiza Proxon Media ye media emwano e pushing talents nga nyongero kubakola mujje kwa Ban Accent Music ekyasinzo producing music oyagala voicing oyagala advertising oyagala marketing oyagala graphics oyagala kola t-shirts oyagala kola nkofira njogere chinde kechi mujje mwagere number egenda kuitawo ku screen na oyagala bu DJ drops ate nange kura Proxon oyagala kola surprising ya mwagarawo oyagala cakes oyagala kutimbira oyagala advertising oyagala ku marketing osobola okunnonyako bannange mwagala abana be wakabuli music gwe yaleta mubawagire oba leta kayimba kibannange tulina soka kuwagira bawakatuleme kuwagira babwero ogamba mu Nigeria tuwagira abana be wakatulina wana abana bangi baina music abana bangi nemmo mugenda okuyamba bo okupushinga talents ne buli we baleta ne mwongera ne mupika tugenda ne concert zaabwe mbungi mwebale tovaako tewerabira kusubscribinga ku YouTube channel oba okufollowinga nange nina kye bayita Rovini Media ku YouTube nina kye bayita Rovini Media ku TikTok nina kye bayita African Lifestyle ku TikTok so musubscribinge mugende nange munyongere obuwagizo kitegeera. Thank you very much. Bye bye.